Omuvubuka yalumba President Museveni akadde kano akuumibwa mu kaduukulu era ng'asindikiddwa ku alimanda ssaawa yonna wagera maaso okubeera nga emisango giri esatu egigeze maaso okubeera nga gimuvunaanwa era nga wataabeewo kikyuka kyonna ne gigenda maaso okubeera nga gimukka mu vvi ayolekedde okugenda ku meeri agine maaso n'okubeera ate nga asaavinga ekibonerezo kyonna omulamuzi ky'anaaba asiimye n'okubeera ate nga amugonnomolako. Kulamusizza omulungi ali ku mukutu gwa DKTV leero nkusazeeko sitayiri eno naye nga ojja kunzikiriza mbeere nga kutuusaako emboozi eno mu mbeera emu ate oba endala. Kkooti y'eddala erisooka Kawempe wansi w'omulamuzi amanyikiddwako nga Aguma Ssiimwe Damali ayegeze maaso okubeera ng'esomera omuvubuka Baguma yolamu emisango gy'okunyiiza omukulembeze w'eggwanga tu Uganda. Emisango okugambye giri esatu naye mu gino mujja kubeeramu n'omusango gw'okugenda maaso n'okubanga omuvubuka ono yanyiiza omukulembeze w'eggwanga tu Uganda. Ono wabula kkooti emusindise ku alimanda okutuuka olunaku olw'enkya abalamuzi kusinziira ku mbeera ebaddewo nti akulira abalamuzi mu kkooti eno tabaddeewo ate nga ye yekka yekka alina obuyinza obugenda maaso okuba nga awuliriza emisango egiri ku ddaala ly'omuvubuka ono yagenda maaso okubeera ng'azza bw'ageze maaso okubeera ate ng'aleetebwa mu kkooti olunaku olwaleero. Kakati nno Yolamu ono Baguma tunajjukira bulungi abadde bagenda maaso okubeera nga tugoberera akalulu k'e Kawempe. Akalulu akaalya kagobereddwamu okujjuza ekifo ky'omubaka akiikirira abantu b'e Kawempe North mu lukiiko lw'eggwanga olukulu mu palamenti. Tujjukira bulungi nnyo ebyaliwo Baabo Jati egeze maaso okubeera ng'ekunkumula bannamawulire emiggo, abantu abamu batidde ogenda maaso okubeera nga balonda. Abantu abaalonda siyinza kulimba nti baweza ne kkoota ku bantu abali mu constituency eya Kawempe North. Kyokka byonna ebyagenda maaso okubeera nga bibaawo byaliwo era tugenza okuba nga tufundikira gye buvuddeko ka omwalabakoko n'eyali akutte kaadi y'ekibiina kya NRM mukyala Farida Nampi ng'agamba nti kakati ate agenda kubeera nga addayo mu kkooti teyamatira n'ebyo byagenda maaso okubeera nga biva mu kalulu. Teyamatira n'ebyo byagenda maaso okubeera nga bipulizentingibwa akakiiko k'ebyokulonda newankubadde nga yasooka n'atwalayo omusango ate n'amala n'aguggyayo nga akakiiko k'ebyokulonda kamaze okuba nga kalangirira Nalukoola nti era ne kagenda maaso okubeera nga kamukuba mu kyapa. Olunaku lwe bamukuba mu kyapa abakulu abaali bakiikiridde mukyala Nambi ono we bagenda mu kkooti ne bagamba nti kakati ate ffe emisango tugiggyeeyo. Ebyo byonna byaliwo era bigeze maaso okubeera nga bisirika. Kakati ate ekisituse ky'omuvubuka ono ayitirirwa Yolamu Baguma oba amanyiddwa nga Yolamu Baguma eyadduka n'alumba omukulembeze w'eggwanga wabula abakuumi newankubadde nga baamulemesa okuba nga amutuukako wabula era yali asemberedde kyenkana okuba agenda maaso okubeera nga amutuukako. Era bakavidiyo ako olaba omuvubuka oyo ng'adduka newankubadde nga omukulembeze w'eggwanga yalaga nti yali tatidde era mu luzungu oyinza okugamba nti he was not moved olw'ekikolwa ekyaliwo, naye abakuumi baayaayaana mu luganda otuufu ne tuyinza okugamba nti baaboyaana okulaba nga bakuba akasajja engwa naye nga kaalina obumalirivu okulaba nga katuukirira omukulembeze w'eggwanga akavubuka ako myaka nno 28 naye yalemesebwa okuba nga atuukirira omukulembeze w'eggwanga kyaddaaki bamuvumbagatira ne bagenda maaso okubeera nga bamuggyawo. Kakati nageze maaso okubeera nga aleetebwa mu kkooti eri ku ddala erisooka Kawempe okuvunaanibwa emisango gyegenda maaso okubeera nga azza. Kkooti eno kugambye nti ebadde ekubirizibwa omukyala oba omulamuzi Damali oba Aguma Ssiimwe Damali ageze maaso okubeera nga asoma emisango era waatuuse ku muvubuka ono amusomedde emisango gibadde esatu. Kuno kubaddeko omusango gw'okunyiiza omukulembeze w'eggwanga, okujemera ebiragiro, kw'oteeka n'okukuba omusirikale mu kikolwa kino kyali kigenda maaso okubeera nga kikolebwa nga n'abasirikale bagenda maaso okubeera ate nga balwana okulaba nga bamukugira okutuukirira eri omukulembeze w'eggwanga, the first citizen of the Republic of Uganda. Bakugamba tolina genda maaso okubeera nga omala gamutuukirira otyo kubanga ekigendererwa kibale kimanyikiddwa ate era oba tumanyise kiki ky'obageze maaso okubeera ate nga omutuukako nakyo. Kati no bwana Baguma ageze maaso okubeera nga asomerwa emisango kugambye gibadde esatu. Muno mwe muli okunyiiza omukulembeze w'eggwanga, yamunyiiza, mulimu okujemera emisango ko n'okukuba omusirikale. Wabula bwetyo kkooti temuganyizza na kubaako kyanyega kubanga kitegerekese nti omulamuzi abadde talina buyinza bugenda maaso okubeera ate nga awuliriza misango gya bwana Baguma ono. Yagenda maaso okubeera nga anyiiza omukulembeze w'eggwanga, yagenda maaso n'okubeera ate nga amenya ebiragiro kw'oteeka n'okukuba omusirikale. Kw'oteeka n'okukuba omusirikale. Omulamuzi abaddewo bwana Damali
tabadde talina buyinza bugenda maaso okubeera nga awuliriza era bw'atyo n'amugamba sooka ogendeko ku alimanda ojja kubeera nkoma olunaku olw'enkya nga mukama waffe agenda maaso okubeera ate nga akulira abalamuzi wano ku kkooti y'eddala erisooka Kawempe ageze maaso okubeera ate nga abeerawo lwajja okuba nga addamu nate era okusomera emisango ate bw'otyo ojja kuba ate nga okkirizibwa okubaako kyogera maaso okubeera ate nga ojanukula mu mbeera emu ate oba endala. Bugabo Sel, Katabi Town Council, Mwakiso District, bakuvunaana emishango 3 ogw'okubanza n'ogw'okukola ebikorwa ebigenderire kunyiiza ninga kukora kubi president bukabiri ebiro by'okwezi 11 by'okwa Kashatu omwaka ogwo hari Mbogo Playground akishayi kya Mbogo mu Kawempe Division Kampala District oyine ekigenderwa ninga ki omu kwenda amateeka ukakora ibikorwa bigenderire kurabya kubi president bagwetegereza omushango n'amazima bagumayo utegerera emiki kabiri n'ogwo kutera president ningashi kutera president bagumayo ebiro 11 by'okwa Kashatu omwaka ogwo hari Mbogo mu kishayi kya Mbogo Kawempe Division Kampala District atuko kutera president n'ogwo kutera omuntu ngu okatera Lieutenant John Sande Natukunda omushango gwa Kashatu n'ogwo okwendebera giro ebiri 11 by'okwa Kashatu omwaka ogwo hari Mbogo Playground Kawempe Division mu Kampala District okajemera ebiragiro okajemera ebiragiro. Mawulire si malungi wadde n'akati eri mwana mulenzi ono baguma kubanga munange emisango gyayolekedde okuba ate nga awera ennemba najjo nyiza okugamba nti oba omanyiko ko ku mateeka agenda kuba awera ennemba na siteeti emisango gyaliko tuyinza okugamba mu Luganda nti gya bwannaggomola ali ku misango gya naggomola gyagenda okuba nga awera ennemba najjo muyinza okubeerako yinza okuwulira bangu omuntu naye okusango gw'okunyiiza omukulembeze w'eggwanga ndoza tujjukira yasemba okubeera nga avunaanibwa ku musango ogwo bwe mba sijjukidde bubi oba omusango gwasinga okuba nga gwatiikira nga baguvunaana Munnayuganda ndowooza yali Dr. Stella Nyanzi tumujjukira yagenda mu Kaguli n'asalawo okubeera nga ajjulira abalamuzi ne Bannayuganda abali ku mpewo ekijjulo kye yasalawo okubeera nga abajjulira n'abeeyoleka abeeyoleka obwerere bwe waddala ku bitundu ebya waggulu eno yali ku misango okwalina okunyiiza omukulembeze w'eggwanga ti Uganda byagenda maaso okubeera ate nga ayogera akyoyinza okuba ng'oyita kalebule ku bazadde be bw'atyo nagenda maaso okubeera nga ateekebwako emisango egyogenda maaso okuba ate nga anyiiza omukulembeze w'eggwanga n'emyala egyagoberera kisoboka kati nno bwana bagumu eno gimu ku misango gyagenda okubeera nga awera ennemba nagyo mulimu ogenda maaso okuba ate nga anyiiza omukulembeze w'eggwanga kulimu ogenda maaso okubeera nga amenya ebiragiro ate butereevu n'okuba omusirikale ogwo nagwo guba musango munene nnyo ogenda maaso okubeera nga okuba omusirikale naye nga mu nsonga ya byonna nti yali alumbye omukulembeze w'eggwanga ate nga n'ekigendererwa ekituufu ekirina okubeera nga kitegeerekeka kubanga bo tebakimanyi tetumanyi bane byotugamba totuyimba nti wali oyagala kubeera nga omusemberera busemberezi kugambye omwana ono wa myaka 28 muvubuka bibana abavubuka abato boyinza okubeera ng'oyita embula kalevu ku myaka 28 mutuuze w'ebugabo mu tawuni kanso ey'e Katabi yakwatibwa oba ekikolwa kino yagenda maaso okubeera nga akikola ennaku z'omwezi zaali 11 omwezi ogwokusatu mwaka 2025 ku kisaawe ekyambogo wali bitundu eby'e Kawempe ku kisaawe kya Kawempe Mbogo yagenda maaso okubeera nga akolera ekikolwa kino yalumba omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa n'ekigendererwa ekyanaakubeera nga kitegeerekeka ne wetutukidde olunaku olwaleero yafubutuka embiro okuva mu bantu eno ng'ayolekera mukulembeze w'eggwanga direct
sirikale ne baboyana ne balwanako kulembeze yega ali wali atudde agambula embeera yonna tomanya bajja kubeera nga bamukwata naye bagenda maaso okubeera nga bamuvumbagatira era bw'atyo n'abeera nga agombwamu obwala. Kakati nno omukulembeze olakutegeezako nti yali agenze okuba nga anoonyeza munna NRM Hajjati Farida Nambi Kalulu. Yali ageze maaso okuba nga anoonyeza munna NRM Hajjati Farida Nambi Kalulu, akalulu ate ke baabakuba munna NRM Erias Luyimba Nalukola. So kakati nno mu mbeera ng'etyo ate ng'onyenyezezza omukulembeze w'eggwanga, akalulu bagenda maaso okubeera nga bakabakuba. Omuvubuka ali mu kooti agenda maaso okubeera ate nga awula ennemba na misango gya kunyiiza mukulembeze w'eggwanga ajja kubeera nga akomezebwa olunaku olw'enkya mu kooti ebikira ku ebyo n'ebyayinza okubeera ate nga ayolekera ebibonerezo byayinza okubeera nga ayolekera singa emisango gyo gimugudde mu vvi ajja kuba ate nga ngikutuusaako.